tumaze okuba nga tumutegeera lwaki bulijjo agenda maaso n'okuvuma n'okuvoola His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Bulijjo kino kyabala, bulijjo bino byayagala, bulijjo bino byanoonya. Baganda bange, omukulu Mathias Mpuga Nsamba kujja ne tumulaba ng'avuma His Excellency President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi abadde anoonya gufo wa mwami Yosette Bwabulwa. Era nga kaakati bwe tugamba nti Mathias Mpuga Nsamba asambira Gulunga Janzi, tuyinza kugamba nti ate asamba ki? Anti munange mukama waabwe abatuma okukola bino ebikolobera, abatuma okuvuma abantu, abatuma okukola okubeera nga bankwe, abatuma okukola buli kasasiro. Munange mukwano gwange nnyongera okujjukiza n'okutegeeza ate amuyikidde ddala mu public, era nga Mpuuga tetukyamuyina mu ssuubi ffe nga bannayuganda, tetukyamuyinamu wadde ogamba nti Mpuuga one time alikomawo n'atambula naffe. Mpuuga tumutwale nti yagenze, Mpuuga tumutwale nti takyali mu line yaffe, yafunye line yiye, which is okay and which is very good. Era naffe tumwagaliza buwanguzi, era naye kye tumusaba nti mu byakoze byonna ebingi yetunemu nga ye Mathias Mpuga Nsamba amanyi kyayagala, amanyi nti bwe baba ali mu kukola byali mu kukola bimutwala mu maaso bimutwala wa. Ffe tetutidde naye ffe kyetwagala Uganda okusigala ng'etambula, era nga tumasuubira bulungi nti tujja kufuna ekyenjawulo. Ffe tuli bagumu nnyo nti bino byonna Mathias Mpuga Nsamba byali mu kukola bijja kufuuka lufumo mu ggwanga lyaffe, era ffe tulina okukkiriza nti one time tujja kufuna ekituufu kye tulina okufuna nga bannayuganda. Ate era tulina okwesuubiza n'obutamalamu ate nga tulina okukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellency nga tukulembeddemu nga bannayuganda, era nga atutte Uganda yaffe mu maaso. Tuba kigenda tuzibuwalira, tuba kigenda tukambuwalira, tewali agenda tuzza mabega. Tugenda tambula olugendo lw'essanyu olutwalira ddala mu ssanyu abangi gye tubadde twesunga oba abangi gye tubadde tuweddemu. Weewaawo ng'okutumalamu amaanyi kungi nga ne mission kutubuulira lekera okuvuma Mpuuga tukimanyi mukolera mu service ekaze bimuganda lekera okuvuma Mpuuga ulira lekera okuvuma Mpuuga mubi lekera okuvuma Mpuuga mubi nga ogamba ono kato mumusumbulira bwere ono si ye Waiswa ono kato wawa ono kato amanya ge kato ono muzina totulimba keko lekera okuvuma lekera okuvuma ono kato bayani fe twabakwatagana lekera abo Mpuuga oba yakola bibi oba bingi sirika amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Waiswa Mufumbiro bamusuulidde ekipapula nga bw'olaba ab'ebijambiya e Masaka bye baasuzanga abatuuze ku Tebuukye nga babasuulira ebipapula nti ab'omu kitundu kino mweteeketeeke essaawa yonna tujja okubatemaatema era wattu ne kituukirira. N'ekikolwa kino eky'okulumbagana omulongo kato mulongo wa Waiswa Mufumbiro abaakulira mu ndeemu, abaafuluma mu ndeemu, abaafuluma olunaku lwe lumu, abaafuluma essaawa ze zimu, abaayonka ku limu, abaakula olumu, kyabadde ng'ekipapula kye babadde basuulira Waiswa Mufumbiro nti essaawa yonna kavubuka gwe tugenda kujja. Gwe sooka weebuuze nti ebijambiya byali luddawa? Ansi eri nti byali Masaka. Abaalumbye Waiswa Mufumbiro baaluddawa? Ansi eri nti nabo b'e Masaka. Gwe tolowooza nti omuntu yenna yapulaninga okutemaatema abantu b'e Masaka ebijambiya yakozesanga abantu b'e Bulemeezi, yakozesanga abantu b'e Butambala, oba yakozesanga abantu b'e Gomba yadde Ssingo, wabula yakozesanga abantu b'e Buddu bennyini ab'e Masaka. Wano nno wensinzira okusaba ekibiina kyange the Mighty Party National Unity Platform sebo mukama waffe David Lewis Rubongoya, Waiswa Mufumbiro yeetaaga obukuumi. Waiswa Mufumbiro yeetaaga bakanyama abamutambulirako. Waiswa Mufumbiro talina kuddamu kutaayaya ku zi radios ng'ali yekka. Waiswa Mufumbiro talina kuddamu kugenda ku TV ng'ali yekka. Omusajja agenda yekka ku TV kaŋŋambe eya NBS
asangayo abasajja ba Museveni n'asangayo abasajja ba Muhoozi n'asangayo abasajja ba Mpuuga naye nga abasajja bonna betwogerako bakuuma mundu. Imagine nga ye agenze yekka kyenvudde nsaba Waiswa Mufumbiro afunirwe bakanyama abamutambulirako. Omanyi omuyimbi mukwano gwange Enguliyamani basudde yayimba oluyimba n'agamba nti kamunye bwagwa mu nkoko zongo oyenjedde azisomba n'enkulu eno n'abulojja ebigika naye bw'oba okumpikaawo bw'oba oggolako kamunyafu butuka n'agireka bw'atya ejjinja. N'olwekyo omukulu Waiswa Mufumbiro Deputy Ssekama waffe omulungi ennyo omulwanyi Namige omulwanyi ateerya ntama yeetaagako obukuumi obw'enjawulo. Laba ate nno oli bw'abuuzizza nti gw'olowooza abasajja nga bazze nga baagala Waiswa Mufumbiro either kumukwata oba kumubuzaawo oba kumusaanyaawo ne bw'anaaba ne bakanyama olowooza kiyinza okubalemesa ab'emmundu okumukwata. Gye nnakulira ewaffe Butambala ku nkuzi twalimanga omuwemba twalimanga ebinyeebwa twalimanga kawo naye tewaliiwo omuntu wankomeredde yalingawo okuyimirira mu binyeebwa ebyo abikuuma abiremese ng'ennyonyi okubikungula oba abiremese bukaamugi obujja okubitakula wabula twazimbanga kiimakolima ne tukiteeka wakati mu nnimiro. Akanyonyi oba kamugi buli kaatunulyanga makolima eno nga katyamu nga keewenjula kokka nkagenda nti nnimiro eno eriko omukuumi. N'olwekyo bano abasajja bayinza okuba bayina emmundu bayinza okuba bayina amaanyi mangi nnyo naye ate bwe tuteekawo abantu waakiri banaatyatyamuuko nti omusajja ono olaba alina bakanyama babiri abamutambulirako oba basatu kitegeeza nti waliwo ne be tutalaba bwe tunaakuba amasasi oba bwe tunaawamba oba bwe tunaabuzawo oba bwe tunaakwata oba osanga waliwo abagenda tutuloopa nti yakubye Waiswa amasasi oba eyabuzizzawo Waiswa oba eyasibye Waiswa yabadde bw'ati. Kiyinza okubaleeteramu okwesikamu ne baddako emabega. Otherwise kino ekyakoleddwa ku Mulongo Kato nze sikirabanga just olulumba wabula nkirabanga ekipapula oba ekibaluwa nga bye baasuuliranga ab'e Masaka kubanga eyatemulanga ab'e Masaka teyava wa Mukwende Ssingo teyava wa Kasujjulubinga teyava wa Kaggo teyava waani wabula yava Buddu ate n'abalumbi ono baabadde b'e Masaka. Kino kimpaddemuuko okweraliikira kwe kwekubira enduulu tuleme kudda mu byalwa Ttabazi nalumanya batubuuze nti wakolawo ki. Yeekolera itongo gegange musibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okubajjukiza nti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke kuli Munnayuganda nze ogwange gwakukunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni ne Bampuuga abamutembeeta. Kaakati Bannayuganda bannange njagala okubategeezaako naddala bannankyukakyuka nti kino ekikolwa ekyakoleddwa abantu bakitwala nti Mpuuga kaakati musunguwavu nnyo. Kyova olaba abaalumbye Omulongo Kato baasoose mu kafubo na Mpuuga. Baganda bange Mpuuga si munyiivu, Mpuuga just muswavu. Omuntu omunyiivu yoyo gwe bawaayiriza oba gwe batemajjazzaako ekigambo nti yeekolera yabbye naye nga mu butuufu tonnabbako, yeekolera yakumpanyiza naye nga mu butuufu tonnakumpanyaako. Kaakati olw'okuba nti baba bakuwaayira omuntu n'akuwaayiriza nti wabbye miliyoni 5 naye nga ne muntamu mu nnyumba eyiyo temuliimu mmere, yaka yaweddeko, intaneti yaweddeko, buli kimu kyaweddeko. Ekyo kikuleetera obunyiivu bungi nnyo nti naye abasajja lwaki bampaayiriza? Nze omusajja eyasuza amakaya yenze gwe batemajjazzaako ekigambo nti nalidde enguzi ya miliyoni 5 awo kisobola okundeetera obusungu obungi nnyo era nsobola n'okukola ekintu kyonna. Naye omuntu ng'akimanyi ssente yazirya ne bamuyita ne mu kakiiko aka National Unity Platform yennyonnyoleko naga bannange ssente nazirya naye neetonze, obukulembeze bw'olukiiko ne bumugamba nti toweereza ffe wabula oli muweereza wa ggwanga kubanga ssente ezo waziriira mu ofiisi eweereza Bannayuganda so si eweereza National Unity Platform oba His Excellency Bobi Wine. Ne bamusaba nti genda weetondera abatuuze, then n'alaba nga kikalubyemu kwe kutandika okukola bino byonna byakola, tabikozesa busungu
kubanga ekimuvunaanyizibwa yakikola omusango gwe bamuvunaana yaguzza wabula bino byonna abikozesa buswavu ayagala ensonyi n'obuswavu bye bw'aba afuula obusungu ng'ate ekituufu kiri nti obusungu buva mu kuwaayirwa kutemagibwako oba na kukonjerwa so si kukakasibwa nti wabbye ekyo tekireeta busungu yadde n'akatono so n'olwekyo Mpuuga tugjeeko obuswavu bwo ekyokukola wali okimanyi okusooka ng'ensonga zino tezinnalandagga waliwo kye tuyita okutega ffenna tukimanyi nti sitaani omulyango ogugenda mu Geyeena yagutimba bbula era ekkuba ery'obubuze libeera ggazi kyokka ate ekkuba erigenda mu bwakabaka bwa Katonda bali muyita eggulu abasiraamu lye bayita ejjana libeera ffunda era batono abalikwata ne basobola okuliwangula nga tebafunyeemu kusoomoozebwa kyali simple kuga nti abasajja bantega ssente ate nga ssente tegaanibwa naye kanzizzeeyo era neetondere ne bannayuganda bulijjo abanteekamu obwesigwa nti nze katikkiro waabwe mu ssetteeserezo wallahi kyali simple akagambo sole bakayita sole kankawandiike wano kalina ennukuta 1 2 3 4 5 akagambo ako kalaba kasobola okutaakiriza obulamu bwo emyaka 10 actually emyaka 10 kubanga obulamu bwo buli mu generation yo abaana ba abadda mu bigere ebyo ne bazzukulu bo abalidda mu bigere by'abaana bo akagambo sore kalinganga akatono oba akagambo gunsinze kalinganga akatono naye ate mwana wattu kagazi nnyo kubanga omuntu yenna omuntu gwali etondera ne bwaba mukoze kikyamu kinaagaano musonyiwa kitegeeza nti ono ye yamutega ensobi agigwemu ng'anoonya wamwekwasiza so ffe bannayuganda singa wajja gye tuli n'otwetondera tusobola okubitegeera ebya ssente nti Museveni atega ssente ne bw'otaaligambye nti twaziteesaako ekyo twali kibuusizza amaaso era eyo peegi ne tugikuulamu n'ogaabugambye bannange ssente baazintega naye oluvannyuma lw'okuzintega n'entandika okunoonyereza zaavuddewo era zaaki ne ngamba kanzizeeyo ssente era bannayuganda mwenna mbeetondedde bannange oyo si y'empuuga wammwe kubanga mummanyi ndi mwerufu nnyo naye n'olya ssente n'osalawo ate otandika okuweereza abatiisatiisa obwo si busungu mwami Mpuuga ezo nsonyi nnyingi ate si nsonyi kubanga singa walina ensonyi oba osanga waali baddemu n'akalabaanandaba batya n'otalya ssente zaamwe wa musolo kitegeeza buno si busungu wabula buswavu ate era si nsonyi wabula buswavu Mpuuga oswadde nnyo ekisooka oyambadde essuuti y'oweekitiibwa naye essuuti y'oweekitiibwa ogimazeemu ekitiibwa ofuuse ekisekererwa ofuuse ekyesittala ofuuse ki Mpuuga ffe twakulwaniranga entalo zo era ng'omuntu yenna akulumbagana tukulwanira entalo zo ne tubagamba muve ku loopu waffe kubanga omukulembeze muffe atannabeera disowned buvunaanyizibwa bwaffe okumudifendinga kubanga omuntu yenna mukuba abeera akubye kibiina naye essaawa eno abaakudifendinganga be bakwambala tokyalina buddukiro kakati ne ssente otaddemu nnyingi nnyo gwe twawolerezanga ku bwereere ofune abakuwolereza ku intaneti ofune n'abazikulwanira ku ground naye njagala okukutegeezaako nti amaaso nkutaddeko 2 ekipapula kye wasuulidde Waiswa Mufumbiro ssebo twakifunye era tugenda kukinogera eddagala guno mulanga eri abantu bwenna abanfaanana bano abasajja banyiize nnyo yeekolera bw'obakuba ennyo nga tebasobola kukutuukako banoonya akufaanana regardless omuyinako oluganda oba tomuyiinaako oluganda balumba bulumbi n'olwekyo naaviyo weetegulemu abasajja tebakunkubira emiggo nga bakuyita nze kubanga eno eggaali eyazze nkambwemu bano bafuutu soja si ba bulijjo bano ba makanzu bano ba magomasi bano ba bukalabanda ate nga teweerabira nti be bantu be bamu abatematema ab'ebijambiya e Masaka
tuddeko ke Masaka ku bijambiya bagamba nti Seggirinya akiikirira ab'ekawempe ye yali mu kutemula abantu b'e Masaka ne Alan Sewanyano w'e Makindye East naye yali mu kubijambiya naye teweerabira nti ebijambiya ebyo bigenda okutuukawo. Seggirinya yali mu Amsterdam. Seggirinya takiikirira Masaka. On top of that teyali mu Uganda. Mu bufunze Honorable Muhammad Seggirinya yavanga mu Amsterdam buli kiro najja Entebbe n'alinnya emmotoka n'agenda e Masaka n'atemula kyokka nga tebuyina mmukeererako mu Uganda n'alinnya mangu addeyo ku Entebbe ku airport alinnya ennyonyi ekiraddeyo mu Amsterdam naye nga teweerabira nti n'ekiro kyenkyayina okudda naye ng'ate mu budde obwo nsuubira abeera musajja wattu tannatuuka na gy'alaga. Bw'aba yaakatuuka kirabika akolerawo exit kwegamba mwezi mulamba. Seggirinya yasiibanga mu kkubo bw'ava mu Amsterdam bw'ajja e Masaka, bw'ava mu Amsterdam bw'ajja e Masaka. Bwe kibanga omukulembeze wa National Unity Platform oba omu ku bakulembeze aba National Unity Platform Seggirinya Muhammad ne Alan Sewanyana be baali mu luko lw'okutemaatema abantu ebijambiya e Masaka, automatically ebijambiya ebyo biri attached ku kibiina kya National Unity Platform. Wesooka weebuuze lwaki abakulembeze ba National Unity Platform abali mu bitundu by'e Masaka bo tebaakwatibwa wabula ow'e Makindye n'ow'e Kawempe be baakwatibwa. Bwe kiba nti mu NUP mwalimu obutujju oba obuyeekera obw'okutemaatema abantu e Masaka n'ebijambiya, kitegeeza nti woba waali badde wa kukwata waali soose n'okwata. Ani akulira NUP mu Buganda? Ani akulira NUP e Masaka? Abo bennyini. Era ani akiikirira abantu b'eyo side? Oba bameka abakiikirira nga bali ku kaadi ya NUP abakiikirira abantu mu Greater Masaka mu Parliament? Lwaki tebaatandika naabo? Bano abasajja ebijambiya baabiri wakati. That's why nkugambye yenna yapanga okutemaatema abantu b'e Masaka ebijambiya teyakozesa bessinga ewa Mukwenda, teyakozesa bakitunzi ow'eggomba, tebaakozesa wakasujju Lubinga e Busujju, tebaakozesa bakatambala e Butambala, tebaakozesa bakaggo e Bulemeezi, wabula baakozesa abantu bennyini abapookino okuva mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu mu bitundu bya Greater Masaka. Beebaani? Beebo bennyini boolabako. Abaana be baasiba e Kalangala oyo Mpuuga ddiiro eyo yagirimu obukadde bwa $, era nga baakabakwata yasooka n'ateeka akakadde ka $, kwa kiba. Era bw'oba ojjukira nti waliwo ne be baakwatira e Masaka, waliwo be baakwata ne babateera e Masaka. Ab'e Masaka baabateera Masaka be baba Mpuuga. Mwe ba Edi Mutwe, Rasi Nubia, Bahaitawa, Bamuwa, baani bonna ba Kalema Ricardo n'abantu mwenna be baasiba e Masaka, ba Achireo Kivumbi, ba Map Media n'abalala mwenna be baasiba e Masaka, be baasibira be bakwatira e Kalangala ne babatwala ekitali. Omuntu eyabatunda obukadde bwa $3 bwe buwumbi bwa Uganda nga 9 yali Masayansi Mpuuga. Era mu kigambe n'abaana bammwe tebbanga tetwamala mu kkomera nga mutusabira ng'ekyokulya tekikyajjanga luli ng'abaana baffe tebakyasoma. Mpuuga ye yabatuusa ku kubonaabona okwo kwonna kwe mwayitamu. Era mbadde mbasaba abaana bammwe mukibajjukize. Kaakati wuuno atonzeewo n'eggye ly'abafuutu sooja maama ly'amakanzu eneggaali ntemu ly'amagomasi tukanga nazzi kuno. Omuntu ow'ekkanzu, omuntu ow'eggomasi yaweebwangamu nnyo ekitiibwa, yateekebwangamu nnyo ekitiibwa era nga w'omusanze wonna abataata omusajja omukyala abamaama ab'amakanzu baabano bazze misana ttuku nga si bwa kiro balumbye omuntu bamutiisatiisa okumusaanyaawo.
Kitegeeza bye bakolera ebweru w'ekkanzu nga bazambuddemu n'abagomesi nga bagambuddemu obudde obw'emisana obudde obw'ekiro ng'enzikiza ekutte ng'omusana ekitangaala kiweddewo ate bingi nnyo kubanga bwe babanga ddala kituufu banyiiga ne beerabira nti kati essaawa eno twambadde ekkanzu tulina ojjuwa ekitiibwa twambadde gomesi tulina ojjuwa ekitiibwa ne babanga banyiiga ng'abantu abalala teweerabira ti Museveni yali awoninzeko ku baana ba Buganda ffe ng'Abaganda will crush you n'olaba nti Kibalama yabuziddwawo n'olaba nti gundi ani ono omulala yabuziddwawo n'olaba nti gundi bamusibye n'olaba nti gundi bamusse n'olaba nti obaani bamusanzawo tebanyiigangako ne kugwa ebijambiya e Masaka tebanyiiga kugamba nti bannange kimala tukooye wabula ku lwa Mpuuga bwe bagamba lidde bajje batiisetiiseemu balage bwe balinnya abantu aba Buganda oba nti abantu baabwe aba Buganda nga bwe bagamba ab'ebitiibwa tulina okubassaamu ekitiibwa okitegeera kitajja kusoboka baakutte ejjinja limu ne balikubisa ebinyonyi bibiri baakazannyidde Museveni era kipapula baatisudde naye ate ne bakazannyira Museveni kubanga kaakati Museveni agenda kusindika aboogezi be nti bannaye Museveni musajja abantu bamukalakatidde ebbanga eriwerako naye Museveni tanyiiga Museveni takola bwati abalekera ne bataayaaya oluwa nga bagamba nti tetulina freedom of speech omusajja bamukalakatidde emyaka egisoba mu 2 naye bba abaleka ne bataayaaya Mpuuga bamuvugiddemu omwezi gumu bwe guti anyiize atandise kuweereza batiisatiisa mukwano bwe mubanga mwalidde eza Museveni muzannyira gaapo ye muzizzeeyo kubanze ndi mu buwaŋŋanguse lwa Museveni ate nga nze ow'omukisa ali mu buwaŋŋanguse jjakana ali mu ntaana lwa kukolokota Museveni oba lwakulaga Museveni bikyamu bye Julunga Tom ali mu ntaana lwa kintu kye kimu Nankunda Muwanga ali mu ntaana lwa kintu kye kimu Dr. Andrew Takome Kayiira ali mu ntaana lwa kintu kye kimu n'olwekyo mwe muba mulowooza nti kino mwakizannyidde Museveni okusiga ekifaananyi nti Museveni jjajja w'abaana Museveni ye basobola okumuvuma n'akibeyalinga bano bo basobola okukolokota Museveni n'asirika mukwana ekyo tekigenda kukola kubanga Museveni ate gwe gweyagala okusiigira ekifaananyi ekirungi obanga akutta akawooka akalifuuwa kaguki akawunya obulungi ennyo n'okafuuyira kazambi oyo gwe batadde ku nsiko ne bw'omufuuyiro oba mwabalina abaana bammwe abakyakozesa zipoti abaana bakozesa zipoti obubaketi bwa omo bw'omaliriza bikkula ng'omwana amaliriza bikkula toggalawo kwata akawo maze okukakwata genda ofuuyireko amaze ofuuyirako wawunya bulungi kakati Museveni alinganga akabaketi k'akazambi ne bw'okafuuyira akawoowo akawunya obulungi kakalifuuwa kaguki akasayina akasimeeringa goodu wallahi tasobola kuwonyanga kawoowo era ye alisigala kazambi n'olwekyo mbadde mbasaba kazambi wammwe Museveni gwe mugezaako okuteekateeka gwe mugezaako okufuuyira akawoowo awunye bulungi abantu basobole okumulya mumuliire wagazi tumubalekedde tewali n'omu agenda kubasabako yeekolera itonga ge gange ne kano kayiseewo Balamba Lugahala yabadde jjo mu ssetteeserezo ng'asaba leader of opposition Right Honorable Joel Ssennyonyi listi y'abaana abasibe be babeera bata Balamba Lugahala soko tuwe Kibalama zisigenda katikayana naawe soko mpe Kibalama Johnny Bosco Kibalama ompe Ddamulira ebira tugenda tutandikirawo mpola kubanga kale bo bana abalandalika mmanyiwe bali nsobola batwalira ku mwogo ne bali yako oligwe simanyi waali Kibalama ne munne Ddamulira soko mpaabo sebo wekitiibwe nnyo tujja kwebaza nnyo bannange nno mbasaba bannayuganda bannange tusiimeko situliwo ffe kuwakanya buli kimu gavumenti kyereese gavumenti bw'eba ekoze ekintu ekiyamba baganda baffe okuba tujjira mu busibe tukyebaza era tukikubire mu ngala nti Museveni jjukira atema olusuku lwo olw'amatooke enkya n'akuleetera kiro y'akawunga n'omwebaza nnyo nti muzeeyi weebale naffe tumwebaze muzeeyi
Sebo bala mgendo ga muzeyi tweyanziza nnyo tweyanzege olw'omukisa guno amatiribo na gwatuwadde ogw'okutuddiza baganda baffe abasibe naye asooka atuweddamulira asooka atuwe kibalama ebirala tubiraba amadda ommanyi otya lisiti esumulula abasibe owuliza bulungi ommanyi otya lisiti esumulula abasibe bewakwata gwakwata bameka era bwe kibanga si ggwe yabakwata ng'amateeka ge gaabakwata then gwe lisiti ojagaza ki era obateera mu kapasite ki Genera budunda z'ekyamakata nga n'ekituluma nkyogedde temuddamu tuyamba nsi eno kubanga yajjula obwetaavu Webale nnyo muganda waffe yekola etungo tweyanziza n'okusomesa okwo kw'osomesezza Mathias Mpuga Nsamba byonna byokola bikulaga nti wali mutume era bikulaga nti byokola byonna bikola kumalawo na kusaanyawo kibiina kya National Platform era ne Yoweri Kaguta Museveni akwenyumirizaamu nnyo kusinziira ku ebyo byayogera ne lw'endagaano zammwe zemwakola ne Museveni yajja kuwa omusimbi ojeno oyonoone olabye nnyo kubanga osanze tulaba osanze amaaso gaffe gali open osanze tubimanyi era twongera okujjukiza n'okutegeeza nti tojja tusobola kituyinza okugamba era byokola bikole n'engomanyi time yo etuuse ssaawa yonna ofuuka ekyokusekererwa